bwe twogera ku kulongoosa omubiri gwo okugyamu ebintu ebiteetaagisa mu mubiri gwo kino kye tuba twetaaga era kye tuba tutegeeza twabakolirako vidiyo emabegakaawo nga tubasomesa batya bw'olina okulongoosa omubiri gwo naye tetwabamalirayo biki by'olina kukozesa ebya bulijjo okulongoosa omubiri. Bwe tugamba okulongoosa omubiri tekikoma kunaaba kwokka wabula n'okwekamulamu ebikyafu byonna ebiteetaagisa mu mubiri gwo mwe muli obutwa obuleetebwa emmere gye tulya, mwe muli ebikyafu nga okumira obuyinjayinja ne tulya ebintu ebitalina kgenda mu mubiri gwaffe ebisobola okuviirako ebitundu ebimu eby'omunda mu mubiri gwaffe okulwala. Ye topiki gye tugenda okwogerako olwaleero ku page yaffe eno. Amannya yenze Shila Adita gwe wena tanaba kubanga osubscribinga ku YouTube channel yange muganda wange jangu oberenga osubscribinga kyolina okukola gwenyega ekigambo subscribe ate era teweerabira notification bell. Kwata ku notification bell eyo bajja kuba bakuwa message buli we tuteekayo video empya. Video ze tuteekayo za muwendo nnyo, za kusomesa, za kuyigiriza, za kweddaabulula, za kumanya biki ebyo bye tubadde tetumanyi. Kyenkusaba video gyenkola bw'oba omaze okugiraba n'ogiyigamu teweerabira kumpa thumb up ntegeeza ki impaka like ate era omale okomentinge ompeeyoko ne ku mutima obeere nga onzizaamuko ku maanyi sheyalingirako banna abalala channel eno bajje babeere nga bayiga ebintu bingi nnyo bye tulina okugabanako nammwe abantu baffe naye ate era kikwetaagisa naawe okusaayo omwoyo okuyiga ebintu bino tomanya osobola okuyigirizaako munno omulala. Tulina ekizibu ky'abaganda baffe oba abantu okubanga bafuna obulwadde bw'omu mubiri nga omubiri gwabwe guzaala obutwa omubiri gwabwe nga guzaala obutwa obwo nga buvudde ku ki? Omuntu ayinza olowooza nti olidde bulye bakuteze butege oba obuliiridde mu mmere oba mu mazzi naye ate ne twerabira nti mulimu emmere ffe ng'abantu gye tussa mu mubiri gwaffe nga teyina kulwamu nnyo nga bw'eba eruddemu nnyo yo kennyini esobola okuzaala obutwa obwo ne bukuviirako okudamejinga omubiri gwo oba okudamejinga sisitimu yo igwe nga omuntu. Ebintu ebidamejingibwa nga ebikosebwa olw'obutwa obwo mwe muli ekibumba ne mubeeramu omutima ne mubeeramu amawugwe ne mubeeramu n'ebyenda byebyo ebintu ebidamejingibwa obutwa obwo obuli produced okuva mu mmere gye tulidde. Tulya emmere nnyingi nnyo omuli bibbagazi omuli bichips ebijjudde oil omuli enkoko endiipinge mu oil n'ebintu ebirala ne twerabira nti oil oyo bw'atuuka munda asobola okukola obutwa bw'oba nga teweeditokisinze bulungi nnyo. Era olunaku olwaleero nzize ne home remedies ebintu ebyawaka ebiri nakyo by'osobola okukozesa okulaba nti nno weekamulamu obwo obutwa weeyozaamu ebikyafu ebitalina kubeera munda mu mubiri gwo. Bwe twogera munda mu mubiri gwo bibeera mu lubuto twogera ku lubuto. Olubuto ye kazaala butwa wa buli kintu kyonna kubanga buli kintu kyonna kye tuteeka mu mubiri kifundikira kigenze mu lubuto era kifundikira kiri stored mu lubuto lwaffe era process ya digestion mwetandikira omwo. Tulina okulongoosa process ya digestion yaffe ngaffe abantu okubeera n'obulamu obulungi. Kuno nga kwe tutadde okunywa ennyo amazzi kwe tutadde n'okwesitiiminga ngaffe abantu era nsiiba mbagamba nti woba ofunayo obudde kwatayo amazzi agookya ogateeke mu bucket weebikkiremu osobole okuba nga otuuyana nga weekamulamu ebikyafu ebyo nga bikuva mu mubiri we bitonnya mu mazzi. Era nenkubiriza nammwe abakyala ne mbagamba funayo amazzi agookya ogateekemu lemoniyo ogateekemu vinega otuule ku bucket obambe amagulu booti buli bikyafu byonna ebikuli munda mu sisitimu yo ey'ekikyala bigenda fundikira nga bigwa mu bucket. Katwogere ku ki kye tulina okukozesa olunaku olwaleero okulaba nga tudetoxinga omubiri gwaffe. How to detox our body. Omubiri tugenda gukamulamu tutya ebikyafu ebyo okugyamu ebikyafu ebituli mu lubuto omuli emmere etasaana kubeera mu lubuto obuyinjayinja mu lubuto omuli ebintuntu enviiri ze tuliira mu mmere. Twetaaga nno ebintu ebya bulijjo twetaagayo carrots songa 14 era nga waneeno
twetaaga n'amapaapaali. Epaapaali abantu abasinga mulibuusa amaaso, paapaali ddungi nnyo munnange, ndikola ebintu bingi nnyo. Gw'olina okukwata epaapaali lyo lifune, osobola odditumya gwe wenna ali mu kiyumba, osobola okugamba ku bakama abo basobola okuba nga balikuleetera. Okwate epaapaali lino eno oliggyeko ekikuta bulungi nnyo, okwate ne carrots zo oziggyeko ekikuta. Tugenda kukuba juice agenda okuleetera okuba nga oyoza sisitiimu yo ey'olubuto lwonna, okuggyamu ebisavu ebiteetaagisa, ebimere ebiteetaagisa, omukka omubi ne asidi omubi ali munda mu lubuto. Ebintu ebyo okwate bulungi nnyo epaapaali lyo olisaleesale. Obusigo obwo osobola obbuggyawo n'obwanika, osobola obbukolamu eddagala likolera bulungi nnyo naddala mmwe abalina ulcers nammwe abalina sukaali. Epaapaali eyo liggyeko akakuta obeere nga osalaasala bu pieces. Epaapaali eyo lisaleesale pieces, wabula ate era okwate ne kawuti ezo obeere nga ozoozaako bulungi nnyo. Akakuta kalekeeko, osobola okawatako oba tokeetaaga, naye nga tukimanyi nti akakuta nako ka mugaso nnyo. Karoti nezo mwabatamanyi mugaso gwazo, ziyambako ku eyesight, okulaba nga olaba bulungi, teekako n'okukuza enviiri, teekako n'okubustinga obwongo. Okwate bulungi nnyo karoti ezo ozisaleesale bulungi, oleete blender obiteekemu, obeere nga okuba juice oyo. Juice oyo w'omala okumukuba bulungi, teeka mu gilaasi yo obeere nga onywako. Agenda kuyambako okwoza ekyenda kyo, teekako n'oku improvinga otya bw'olina okufuluma. Abantu abamu temufuluma bulungi, ekyenda kyammwe kyesiba mu nsonga z'okufuluma ne muviiramu okuba nga mufuna constipation. So juice oyo bwe tutyo bwe tulina okumukuba, era nga nkubiriza mwenna abalabye vidiyo eno kikoleko once a month, era nga kikuyambako kubanga nga bwe nkunnyonnyodde ku paapaali era ne kawuti bintu birungi nnyo. Obusigo bw'epaapaali tobusuula, osobola okumirako gwe omulwadde wa ulcer. Obusigo obwo bujja kuba bukuyambako okubanga bunyiga ebiwundu biri, kubanga ulcer gaba mabwa agakutte ku ssebusa. Ensigo ezo zijja kuyambako okubanga zikuwonya muganda wange, beera nga omirako. Wabula ate nga nammwe abeetaaga deworming, obusigo obwo obw'amapaapaali omirako bujja kuba bukusabula mu lubuto, ate era obeere nga ofuluma ebiwuka. Vidiyo eno woba ogyagadde teweerabira kumpa thumb up, ate era obeere nga okomentinga, osharingireko ne banno. Wabula teweerabira kusubscribinga, ate era ne notification bell togyerabira. Amanya ensigadde y'enzekira Adita Embagala nnyo.